Abatuuze mu bitundu by'e Makerere Kavule olunaku olwaleero bakeeredde mu ntiisa bagenze okuzuukuka ng'Amagye ne poliisi beebulunguludde dda ekitundu kyabwe kyonna nga kabangaliza poliisi ziri wali emmamba nga zisazeeko ekitundu nga beebuuza buzibu ki obugudde mu kitundu kyaffe waliwo abatujju abaatuzinze abateze zibbomu kibalemye okutegeera wabula ogenda okutuuka ku kitebe kya National Unity Platform ekisangibwa mu bitundu ebyo ng'ate ekiri awo kikambo oyinza okulowooza nti awo bataddewo balakisi basoose kulowooza nti oba oli awo bulijjo balaba ekintu ekigenda mu maaso nti bazimba ne balowooza nti oba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bulijjo azimba nnyumba z'Amagye nti kakati nga balakisi yasenguddwa n'eteekebwa awo wamma beewuunyizza nnyo wabula ekibajja enviiri ku mutwe bagenza okulaba nga buli wa boodabooda agezaako okutuuka mu kifo ekyo akwatibwa ne bamutikka ku kabangali ne boodabooda ye n'etwalibwa ku poliisi y'e Wandegeya. Abantu ababadde bagezaako okutuuka nga bakulu mu kibiina kya NUP nabo nga bakolebwa omulimu gwe gumu nga bakwatibwa ne babatikka kabangali zaabwe ne babatwala ku poliisi y'e Wandegeya. Kireese okwebuuza nti buzibu ki obugenda mu maaso wabula bajjukidde nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yalangiridde nti olunaku olwaleero olw'okunanga ennaku z'omwezi 2 Novemba lwe lunaku lwagenda okuggulawo ekitebe kya National Unity Platform ekyo mu butongole kitandika okukakkalabya emirimu gyakyo basenguke okuva mu maka gaabwe amakadde ag'ekamwokya okudda mu maka gaabwe amajja. Kyova olaba nti poliisi n'Amagye bwe bategedde bino byabatiisizza nnyo ne bagamba tulina okwebungulula ekifo kino tubalemese kubanga jjukira nti tebakyagala mulimu gwa NUP gwonna gugenda mu maaso. Bwe bawulira nga NUP erangiridde nti waliyo omukolo ogw'otukuŋŋaanya awamu tebagwagalira ddala kubanga kye batya okulaba abantu nga bakuŋŋaanye wamu ate naddala nga bakkiririza mu nkyukakyuka. Beeraliikirira nti oba oli awo wayinza okubaawo embeera gye bateekawo naye teweerabira nti NUP kibiina ekiwandiise mu mateeka, kibiina ekyakkirizibwa okukola emirimu gyakyo mu ggwanga Uganda. Bwe kiba nga kyawandiisibwa mu mateeka era ne kikkakasa nti tugenda kugulawo kitebe kyaffe. Simanyi ensonga eyiisa balakisi z'Amagye zonna bazijje gye bazijje baziyiwe wano bajje batangire embeera egenda okubeera wano. Omukolo oguteekeddwa okukolebwa mu kifo kino gumanyiddwa bulungi gwa ggwanga kubanga baagulangirira lwatu nti tugenda kusabira abantu baffe n'okusabira ekitebe kyaffe ekipira tukigulewo mu butongole kitandika okukola emirimu. Sigamba nti omukolo ogubadde gwakyama oba gwa nkukutu nti bayinza okuba bateesa kukola buyeekera. National Unity Platform bonna buli omu agimanyi bulungi nti eri wansi w'amateeka wabula menshoni yaayo yakutwala buyinza esigugulwe mwami Museveni. Kati bo kye bava bateekawo embeera okugiremesa balowooza nti ekyo kigimala amaanyi, balowooza nti ekyo kisobola okuzingamya enteekateeka zaabwe. Kyagulanyi Ssentamu akugamba lwatu nti nze menshoni yange yakujja mwami Museveni mu buyinza oba batya nteekwa okumujja mu buyinza nga nkozesa mateeka sigenda kwetaba mu bikolwa bya kuyiwa musaayi. Kaakati bo bwe batya ne balowooza nti oba osanga bagenda kuteesa ku ngeri gye bagenda okuyeekeramu gavumenti ebyo byo temubisuubira mu National Unity Platform. Kyagulanyi Ssentamu y'engeri ey'okubajja mu buyinza agimanyi bulungi nnyo ne bwe muba temumutiisizza na kumuyiira Amagye ku kitebe ky'okumulemesa. Batya nnyo omukolo ogulimu okukuŋŋaana nga waliwo n'okusaba kubanga bakimanyi bulungi nti NUP buli lwekuŋŋaanya abantu abangi ate ne baleeta bannaddiini basabire eggwanga ku bigenda mu maaso, basabire abantu abafiire obwemage, basabire abantu ababuzibwawo entakera. Ebyo tebaagala kubiwulira kubanga bakimanyi nti kasita biyingira mu matu g'abannaddiini nabo bayinza okukyusa obwanga ne batandika okubanja gavumenti nti mulekeraawo okuwamba abantu, muleete bannayuganda abaabuzibwawo. Bakimanyi bulungi nti bannayuganda bwe bagatta eddoboozi eryawamu okubanja abantu baabwe abaabuzibwawo kiba kibaleetera buzibu lwa nsonga yakuba nti bo bakimanyi abo be baabuzaawo baabatta dda. Kyova olaba nti National Unity Platform olunaku olwaleero bagiyiridde balakisi y'Amagye wano ku kitebe kyabwe eky'e Makerere Kavule. Ne weebuuza nti ebigenda mu maaso mu ggwanga babiraba oba tebabiraba. Kasese alumbibwa entakera ne batugamba nti abatujju baamulumbye ne bakuba abantu. Lwaki gano Amagye ge bayiira Kyagulanyi Ssentamu tebagayiwe Kasese ne gakuuma emirembe? Lwaki gano Amagye ge bayiira Kyagulanyi Ssentamu tebagayiwa ne bakuuma abalambuzi abajja mu ggwanga ne balema okukubwa amasasi nga batulimba nti ADF yekuba abantu bano? Kyannaku ate nga kituufu
wootegeereranga nti eggwanga lidobonkanye kwe kulaba nga abamenyi b'amateeka tebakwatibwako babaleka ne bayinaayina. Wabula amagye ne poliisi abandibadde bagumbulula abamenyi b'amateeka ne batandika kukozesebwa kumenya bantu batalina misango abakola ebintu ebiri wansi w'amateeka. Kyagulanyi Ssentamu emirimu gye gyakola agikolera mu mateeka kubanga nkugambye nti ekibiina kyakakasibwa mu mateeka era ne kikkirizibwa okugenda mu maaso n'emirimu gyakyo. Naye kikwewuunyisa nti bamuyiira amagye gano gonna gamukoleko obulumbaganyi bamuleetera okutiisibwatiisibwa ye ave ku mirimu gye gyateekeddwa okukola. Amagye agandibadde gakuuma eggwanga okutebenkeza emirembe mu ggwanga bagalekereza okugakozesa kye gateekeddwa okukola ne bagateeka ku maka ga Kyagulanyi Ssentamu omukuume tafuluma ne bagateeka ku kitebe ky'NUP temubakkiriza okubaako omukolo n'ogumu gwe bakolerawo. Kati ne weebuuza nti liba ggwanga ki lino? Weebuuza nti abakulembera eggwanga Uganda ddala balyagala? Ddala balina ekirungi kye balyagaliza oba bo baagala kuliryangamu buli? Baliwo okutuukiriza biruubirirwa byabwe ng'abantu naye tebaliwo okutuukiriza biruubirirwa bya ggwanga libeeyama okukulembera. Kati embeera eri ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule bwe gati amagye geebunguludde buli wamu buli w'okuba eriiso emmamba kabangaliza poliisi okukwata abantu okukwata boodabooda z'abantu abagezaako okwesalimbiza ku kitebe awo okumpi. Kati awo eggwanga we lituuse oyinza okulowooza nti bannakibiina kya NUP kati be bafuuse abatujju mu ggwanga Uganda. Batugamba ADF naye ADF yabalema okukwatayo omuntu n'omu kuba bonna be bakwata be batulaga ate bakozi ba state house baabwe baba staging abo staginze ne babakwata balimbireko eggwanga nti tukutta omutujju. Kati weebuuza nti Uganda tulaga wa?